Okuva mawulire ligatandika okusaasaana nti Pope Francis agenda kukyalako wano mu ggwanga, akeetalo katandikirawo okukakasa nti okukyala kwe kuba kwa byafaayo. Wano buli kimu kyatandika okuyooyootebwa n'okwetegeka okw'enjawulo okusobola okwaniriza omugenyi mu bitiibwa ebimugwanira. Olwanga 26 omwezi gwe-11 2015 oluguudo lw'Entebbe lwonna nga lutemagana okukira ku Mukene, nga n'abantu ba bulijjo batandise okusimba ebitooke kwe baateeka ebimuli okwaniriza Paapa. Ate olunaku mulindwa lwennyini olwanga 27 omwezi gwe-11 omwaka gwa 2015 nga lwali Lwakutaano, ssaawa zaagenda okuwera 9 ez'olweggulo, ng'abantu babemberedde dda ku luguudo lw'Entebbe okwaniriza n'okulaba ku Paapa. Ku ssaawa 10:05 Paapa yalinnya ekigere kye ekisooka ku ttaka lya Uganda ku kisaawe Entebbe wakati mu mizira okuva mu bakungu abaali bamulindiridde nga baali bakulembeddwamu omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Ku ssaawa 11:30 Papa Francis yakyazibwa mu maka g'obwa Pulezidenti Entebbe. Ku ssaawa 12 ez'olweggulo yasisinkana abakungu mu gavumenti n'ababaka b'amawanga amalala, ate ku ssaawa 1:17 yasisinkana abasomesa ku kiggwa ky'abajulize Munyonyo, bw'atyo gye yafundikira olunaku lwe olwasooka ku bugenyi bwe yaliko mu Uganda. Kati enkeera olunaku olw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi gwe-11 omwaka gwa 2015 ssaawa zaagenda okuwera 2:30 nga Paapa mugenyi ku kijjukizo ky'abajulize abakristaayo e Nakiyanja Namugongo. Ku ssaawa 3 ezigwamu Papa Francis yali agobye ku kiggwa ky'abakatoliki e Namugongo, era nga yasooka kulambuzibwa nkuyanja y'abantu eyali ekuŋŋaanidde mu kifo kino okwetaba mu mmisa ey'ekitiibwa. Mmisa eno yeetabwako Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi, Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni, n'ekiteerabirwa nti ebiseera ebyo bannabyabufuzi abaali bagugulana okwali Dr. Kizza Besigye, Amama Mbabazi ne Museveni yennyini baali mu kifo kimu nga n'abamu bakwataganako mu ngalo. Wano mmisa y'ekitiibwa yatandika ng'ekulembeddwamu Papa Francis yennyini. Eno Papa yalabula bannayuganda okwewala okukulembeza eby'amasanyu ne beerabira omutonzi waabwe kuba kyandibasubye eggulu. Omukama baawe omutuufu. Bw'atyo yakuutira abafumbo amaka gabeera ettabiro ly'okusonyiwagana n'okulabirira abaana abataliiko mwasirizi. Ku ssaawa 9 ez'olweggulo ezigwamu Paapa yasisinkana abavubuka abaali bakuŋŋaanidde ku kisaawe Kololo. Olw'obungi bw'abavubuka bano abamu baazirika n'okuzirika. Abavubuka yabawa amagezi obuteekubagiza olw'embeera gye bayitamu. And when we're not working properly, who do we have to turn to ask for help? No, Lord. I can't hear you. Más alto. Louder. Ku ssaawa 11 ez'olweggulo Paapa yagenda mu maka g'abakateeyamba okubasisinkana e Nalukolongo. Ku ssaawa 12 ku Ekereziya e Lubaga Paapa gye yasisinkanira abasumba. Ate ku ssaawa 1 era n'asisinkana abafaadha, abaseminaaliyo ne bannaddiini abalala era e Lubaga. Bw'atyo bwe yamaliriza olunaku lwe olwokubiri ku bugenyi bwe yaliko. Kati enkeera nga 29 omwezi gwe-11 era omwaka 2015 ku ssaawa 2 Papa Francis yasimbula ew'omubaka we Embuya n'ayolekera ku kisaawe Entebbe eyali etegekeddwa omukolo gw'okumusiibula. Ku ssaawa nga 3 ezigwamu bw'atyo n'alinnya ennyonyi eyamwolekeza mu ggwanga lya Central African Republic. Papa Francis ye yali Paapa owookusatu okukyala kuno, nga yaddirira Papa John Paul owookubiri eyakyala mu 1993, nga n'eyasooka yali Pope Paul owookuna eyakyala mu ggwanga mu mwaka gwa 1969.